mwagenza okujja okumenya mutwale kalimagezi z'omusajja nga mumulowooza yabalabye jjo oba tabamanyi bwe yabagamba nti agenda kuzannya chess namwe mwali mulowooza agenda kukola ki? First and foremost mwazize ne mureadinga ne mumenya ne mutwala kompyuta ze nga mmanyi tajja kutegeera we ziri. Ate kompyuta ze mwatutesiza Android za Apple. Kompyuta ze mwatutesiza Android za Apple. Apple bwe yagala kuteeka mu password ng'ekubira Bill Gates. ekubira ba Apple ngebasindikira message waliwo yagala okuyingira mu kompyuta eno nga baga tuwe ekisumuluzo kya password tuwe ekisumuluzo kyo oba tokirina tolina kyogenda kukola. Kati mwenna mwatutte emitwe gyammwe abasajja bakulu abatamalira amateeka ne mukwata kompyuta z'omuzadde muzitwala. Kati kumacha akedde balabisa kompyuta location we ziri ne bukimu biri naggulu na mbuya mu mitale barracks gye mwabitadde. Kati n'ekirala nti ebintu ebyo nabyo mwatutte njagala bategeeza mwatutte bya byanswa. Tewali kye mugenda kufuna mu kompyuta ze mwatutte kubanga temumanyi saava ntuufu weeri. Saava eri mutwe gwe okujonga mututte omutwe gwe mba temututte mutwe gwe saava temulina mugenda kujja data wa bintu ebyo wano. Biwatutte bya byanswa kubanga muyinza okufigitinga ennyo ne mukubirako n'aba Apple bagambe mutuyambe ku kino ekintu. Mugenda otuukamu nga temuli wadde ekirimu nga byonna babidelitinze dda. Kati ng'omuntu bw'akwata iPhone omuntu n'agimubbako omuntu asobola okukozesa essaawa ya Apple oba asobola okukubira Apple nga yenna nnyini kintu ekyo password azimanyi ne bayiwa data yenna gwe mubadde mugenda nti mwabbye naye nga ye alina backup yeri saava gyembalaze. Kati mwe mulowooza nti mwatutte muyinza okumala okulwana ennyo okugula kompyuta ezo nga data yenna bamudelitinze nga muyina kipapula. Kati kyekizibu omusajja bagamba ati ngenda bazanya chess w'ebyobufuzi nga temutegeera. Kati yabazanye chess mulina ebintu bye mbikutte mbitadde ne you can't access them. You can't access the data nga data muli mutwe. Era yamanyi main server ye weeri data wa mulina kati mujja ne munabikola mutemuna kimugenda kukola. Wabula ndi wano bategeze kigambo kimu. Njagala mukule amanyi tegalya. Amanyi tegalya. Lwaki tegalya? Bwe munayagala okuzanyisa abantu okwagala okukola ebintu by'ekisiri mumuswala. Tewali muntu aswala mumuswala. Likuyuge updates eviko sinzo bango tuuliza we bali kwekumira ku mayengo gano go mukwano gwange. Nagambye gwagala otweyungako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe okikoneko ojja kubanga otweyungako ddala bulungi nnyo. Nengenda mu maaso n'okulamusa baganda baffe mwena mwenna abeewaayo okulwanirira eddembe ly'omunnayuganda nti mwebale kukola kintu ky'amaanyi. Mmwe abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo nammwe mubeerako mwebale kulwanirira ddembe lya munnayuganda era gye musinzira okuba nga mulwanira. Kyonna kyonna ky'okola kasita kibeera nga kigattako enkyukakyuka nze nkikwebaliza nti okola ky'amaanyi nnyo. Naddala mu biseera bino kakati tulina okimanya nti nno ffe ffenna tulina okuba nga twebeereramu. Teri mulala agenda kuvaayo eri kulwanirira ddembe lyo. Olina okumanya nti gwe nnyini gw'alina okwesitukiramu olwanirira ekyo ky'okiriyiminga nti nno kikyo. Kyo kyonna ky'owulira ng'obulamu bwo bukibanja ky'obulako olina okuvaayo n'okikirayiminga ne kifuuka kikyo ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Embeera yeeyo lumbuye nga waabalaze ebigenda mu maaso mu ggwanga kati Uganda. Omanyi kaakati akazannyo kaafuuse ka chess, kaafuuse ka mpiki. Atamanyi kubala mpiki gw'ojja kuba nga ovudde mu kazannyo. Amanze mbaagala nnyo era nga mbaagaliza weekend ennungi mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV.